Okugoba bakamisona bana abalangibwa okufuna akasiimo ka bukadde bw'ensimbi za Uganda 1,700 kuleesa akabuguumiriro ku Parliament leero. Ababaka abaali baganye okusaka emikono baseeseetuse okuli owa Bbale Kawunti Charles Tebandeke. Abantu b'Ebbale be nasinkanye mu bifo eby'enjawulo olunaku olwajja akawungeezi twabadde nabo mu meeting. Ku bantu 10 be twatudde nabo mu meeting, omuntu omu yaŋŋambye signing, abantu 9 ne baŋŋamba nzije nsayininge, era ne bampa driver n'emmotoka etali ya bulijjo gye nkozesa ne bagisaamu n'amafuta ne baŋŋamba nzije nsayininge. Amazedde ekigambo kyawedde dda mujje tukazekaze bukazakaza ensonga tugijjemu. Kakati ne Honorable Hamson Obuwa nga nampala wa gavumenti mu Parliament ekyomukisa mulabye ayitira wano, njagala ayogereko eri bannamawulire atubuulire wa waatuuse n'okuwabula kwe. Omubaka w'ebizinga by'e Buvuma Robert Migadde Ndugwa agamba emirimu girina okutambuzibwa. Abantu baleme kugulwa mu kaseera kano kuba abantu balowooza nti kale n'omubaka tokyalina ky'osobola kukola kuba buli kimu kirabibwanga ayo nguzi. So waliwo ebimu bye tusobola, ebintu bingi bye tusobola okukola ebitali ku lwaffe kufuna naye ku lw'abantu ate nga tusuubira nti omukulembeze bwe yandikoze. Olutuula lwa leero babadde bakulangirira abalondeddwa ku bukiiko abapya okuli bassentebe n'abamamyuka n'ekisindikiddwa ku lunaku olw'enkya. Bya Muhammad Wamala ne Eric Sebala mu Soroti TV Omunnyo.